Essula ya 3. Awo Keezeekiya n'atumira Isirayiri yenna ne Yuda era n'awandiikira ebbaluwa Efulayimu ne Manasse bajje mu nnyumba ya Mukama mu Yerusaalemi okukwata okuyitako eri Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga kabaka yali ateesezza ne bakulu be n'ekibiina kyonna ekyali mu Yerusaalemi okukwatira okuyitirako mu mwezi ogwokubiri, kubanga tebaayinza kukukwatira mu biro ebyo kubanga bakabona baali tebannaba kwetukuza abangi ab'okumala, so n'abantu nga tebanakuŋŋaanira e Yerusaalemi. Ekigambo ekyo ne kiba kirungi mu maaso ga kabaka n'ekibiina kyonna. Awo ne bassaawo etteeka okulangira okubuna Isirayiri yenna okuva e Beeruseba okutuuka e Ddaani bajje okukwata okuyitako eri Mukama Katonda wa Isirayiri e Yerusaalemi, kubanga tebaakukwatanga abangi ennyo bwe batyo nga bwe kyawandiikibwa. Awo ababaka ne bagenda nga balina ebbaluwa ezaava eri kabaka n'abakulu be okubuna Isirayiri yonna ne Yuda, era ng'ekiragiro kya kabaka bwe kyali nti, "Mmwe abaana ba Isirayiri mukyukire nate Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri akomewo eri ekitundu kyammwe ekifisseewo ekiwonye mu mukono gw'abakabaka b'e Bwasuli. So temufaanana bajjajjammwe ne baganda bammwe abaasobyanga Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'okuwaayo n'abawaayo eri okuzikirira nga bwe mulaba. Kale mmwe temuba ba nsingo nkakanyavu nga bajjajjammwe bwe baali, naye muweeweeyo eri Mukama, muyingire mu kiggwa kye kye yatukuza emirembe gyonna, muweereze Mukama Katonda wammwe, ekiruyi kye ekikambwe kikyuke kibaveeko. Kubanga bwe munaakyukira nate Mukama, baganda bammwe n'abaana bammwe baliraba okusaasirwa mu maaso g'abo abaabatwala nga basibe ne bakomawo mu nsi eno, kubanga Mukama Katonda wammwe wa kisa, asaasira, so taakyusenga amaaso ge okubavaako mmwe bwe munaddanga gy'ali." Awo ababaka ne bayita mu nsi ya Efulayimu n'eya Manasse nga babuna ebibuga ne batuuka mu Zebbulooni, naye ne babasekerera nnyo ne babaduulira. Era naye abamu ku Aseri ne Manasse ne Zebbulooni ne beetowaza ne bajja e Yerusaalemi. Era ne mu Yuda ne muba omukono gwa Katonda okubawa omutima gumu n'okukola ekiragiro kya kabaka n'eky'abakulu olw'ekigambo kya Mukama. Awo abantu bangi ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi okukwata embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa mu mwezi ogwokubiri, ekibiina kinene nnyo nnyini. Ne bagolokoka ne baggyawo ebyoto ebyali mu Yerusaalemi n'ebyoto byonna eby'obubaane ne babiggyawo ne babisuula mu kagga Kiddulooni. Awo ne balyoka batta okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogwokubiri. Bakabona n'Abaleevi ne bakwatibwa ensonyi ne beetukuza ne baleeta ebiweebwayo ebyokebwa mu nnyumba ya Mukama. Ne bayimirira mu kifo kyabwe nga bwe baalagirwa ng'amateeka bwe gali aga Musa omusajja wa Katonda, bakabona nga bamansira omusaayi gwe baatoolera mu mukono gw'Abaleevi, kubanga mu kibiina mwalimu bangi abeeteetukuzizza. Abaleevi kyebaava balagirwa omulimu ogw'okutta okuyitako olwa buli muntu ataali mulongoofu okubatukuza eri Mukama, kubanga ku bantu bangi nnyo nnyini, bangi ku Efulayimu ne Manasse, Isakaali ne Zebbulooni baali tebeetukuzizza, naye ne bamala gali okuyitako, naye si nga bwe kyawandiikibwa. Kubanga Keezeekiya yali abasabidde ng'ayogera nti, "Mukama ow'ekisa asonyiwe buli muntu asimba omutima gw'okunoonya Katonda Mukama, Katonda wa bajjajjaabe, newaakubadde nga talongoosebwa ng'okunaazibwa okw'omu kiggwa bwe kuli." Awo Mukama n'awulira Keezeekiya n'awonya abantu. Abaana ba Isirayiri abaali bali awo e Yerusaalemi ne bakwatira embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa ennaku 7 n'essanyu lingi. Abaleevi ne bakabona ne batendereza Mukama buli lunaku nga bayimba n'ebintu ebivuga ennyo eri Mukama. Keezeekiya n'ayogera ebigambo eby'okusanyusa n'Abaleevi bonna abaali n'amagezi mu kuweereza Mukama. Awo ne baliira ennaku 7 okumala embaga nga bawaayo ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe era nga baatuulira Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Awo ekibiina kyonna ne bateesa ebigambo okukwata ennaku 7 endala, ne bakwata ennaku 7 endala n'essanyu, kubanga Keezeekiya kabaka wa Yuda n'awa ekibiina okuba ebiweebwayo ente 1,000 n'endiga 7, n'abakulu ne bawa ekibiina ente 1,000 n'endiga 10, ne bakabona bangi nnyo ne beetukuza.
Ekibiina kyonna ekya Yuda wamu ne bakabona n'Abaleevi n'ekibiina kyonna ekyava mu Isirayiri n'abagenyi abava mu nsi ya Isirayiri n'abatuula mu Yuda ne basanyuka. Awo ne waba essanyu lingi mu Yerusaalemi, kubanga okuva mu biro bya Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri tewabangawo ebifaanana ebyo mu Yerusaalemi. Awo bakabona Abaleevi ne bagolokoka ne basabira abantu omukisa. Eddoboozi lyabwe ne liwulirwa, okusaba kwabwe ne kulinnya mu kifo ekitukuvu mw'abeera mu ggulu.